bw'abadde atandika okubuulira kwemu okusinza kwakulembeddemu ku kkanisa eya Light of the World e Kanyanya, omusumba Mutembe asoose na kwozayoza omulabirizi Dr. Professor Solomon Mwesige olw'obuweereza bw'ekkanisa ya Good News okuweza emyaka 20 bukyanga esimba makanda mu bitundu by'e Bulenga. Omusumba Dr. Solomon Mwesige awamu n'omukyala n'obuweereza bwa Good News bwonna okutwaliza awamu wiiki eri ba celebrating emyaka 2 egy'obuweereza. Ekkanisa ya Good News ebadde mukisa eri eggwanga Uganda. Ono ategeeza nti abalokole n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu beenyumiriza nnyo mu Dr. Solomon Mwesige olw'ebyannaggwano by'akola. Omusumba Mutembe agamba nti eggwanga lya Uganda lyetaaga abantu nga Professor Solomon Mwesige okusobozesa bannansi baali okulyeyagaliramu, ng'onawadde ekyokulabirako eky'ebintu Dr. Solomon Mwesige by'akola e Karamoja omuli okuliisa abaayo, okubatuusiza amazzi amayonjo wamu n'ebirala. Kyagamba nti tekitera kusangika era nga kikolebwa oyo yekka alina omutima gw'eggwanga lye. Omusumba Solomon Mwesige y'omu ku basumba mu ggwanga lino abasooka okutegeera Karamoja nti erina ekisibo, n'akwata ku bugagga bwe n'alabirira Karamoja ndowooza katagenda mu myaka nga 20 n'okusoba nga baliisa abakaramoja be bantu abasooka okuliisa Karamoja ne basooka okulabirira abakaramoja okubaliisa, okubasomesa, okubajjanjaba n'okubagattako ebirala. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So Musumba Solomon Mwesige n'ennyumba ye babadde mu kiseera y'eggwanga lino n'obuweereza bwa Good News okutwaliza so tubayozayoza olw'omukisa gwe muwadde eggwanga. Mu kubuulira kwe omusumba Mutembe agambye nti ng'eggwanga lyolekera akaseera ak'okuba akalulu ka bonna, bannayuganda basaanye biwala bannabyabufuzi abasendasenda n'obusente kyokka nga tebali mu nsa. Babawa emitwalo 2 ne babawa emitwalo 5 n'omuwa akalulu, omala omuwa akalulu ogenda kukakabiramu emyaka 5 n'emirala 5 gy'aba gyali oba nga taliyo bw'ogenda okafiiramu. Tulonde bulungi. Ategeeza nti ekizibu eky'amaanyi ekibonyaabonya eggwanga be bakulembeza abalondebwa nga tebalumirirwa ggwanga wabula nga beenoonyeza byabwe. Bannabyabufuzi abagenza okwesimbawo mutuule mwekube mu mitima. Eggwanga lino mulirinako siteeke, abaana bamwe balirinako siteeke ne bazzukulu bamwe tebalina ggwanga ddala ntera okukibagamba. Bwe muba mugenze mu bifo byonna bye mugenzeemu muteese nga muteeseza eggwanga, mweteeseza muteeseze n'abaana n'abazzukulu. Omusumba Mutembe ategeeza nti ebyenjigiriza mu ggwanga bigootaanyiziddwa ebitagambika nga kati n'abasomesa bali mu bwegugungo ekiyinza okuviirako abayizi okufiirizibwa naddala mu lusoma luno olulimu ebigezo eby'akamalirizo. Buli ssente omusomesa ze yandibaddeekako okusasula Uganda ezirina. Memba wa Parliament asasula obukadde 35, Chairman w'LC5 asasula obukadde 2. Memba wa Parliament ekimusasuza obukadde 25 nga district emebamu constituency 4. Omusala gwa district emu eri mu constituency 4 ekunukiriza obukadde 15 bukadde 14 siwe waawo chairman afuga district yonna ebamuwaako obukadde 2. N'abasumba abalala abetali mu kufundikira ekisiibo kino eky'ennaku 20 nabo baliko obubaka bwe bawadde abakkiriza n'okusingira ddala okusembeza Katonda ng'olwo lwe bajja okuvuunuka ebisoomooza ebiri mu bulamu bwabwe. Nti yongera okunyweza enkolagana yo ne Katonda oti bw'ogenda okufuna byonna ekigambo kya Katonda kirowoolezebwa emisana n'ekiro. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaalero.